Ettaka lino lisangibwa Gayaza mu ttawuni kanso y'Ebbanda mu disitulikiti y'e Mityana. Lino lirudde nga liriko embiranyi wakati w'abatuuze abalinako ebibanja kossa abaddukanyi eddwaliro ly'e Mmengo. Ekyatabudde abatuuze ly'eddwaliro lino okuvaayo ne litegeeza nga bwe lyetaaga okukozesa ettaka lyabwe bwe batyo ne balagira buli aliriko okulyamuka bunnambiro. Okusinziira ku batuuze, enkalu ku ttaka lino zirudde nga zaatandika okuviira ddala mu mwaka gwa 2020. Bereberye Mmengo yalimangako era ng'ekozesa abantu ba kuno, era kuliko ne Mmengo abantu bezzeweereza kuno abakuuma ettaka lino. Ne mu kaseera ako Dr. Kiwanuka bwe yajja yasimba yakyusa okuva mu kulima lumonde, bibala, nnyaanya, nnaanansi biki baalimanga wansi nga babitwala Mmengo. N'ayagala asimbe Kaitunsi mu 2000. Bwe yatandika n'asimba Kaitunsi, epaati eri bwe yaggwaawo n'atandika n'adda eno awali abasenze. N'atandika okusimbayo emiti era baalwanagana nnyo n'abasenze mu biseera ebyo. Bano baatuuka n'okuleeta abasirikale ne babateeka ku ttaka lino nga tebakkiriza muntu yenna kubaako kyakolerako. Abantu badduka dda, abasirikale bakuba abantu, bayina emmundu, ffe abamu ne tulowooza nti oba gavumenti yatuvaamu. N'abalinako ennimiro nabo baagaanibwa okuddamu okulirinnyako. Tajja afiirwa mukazi we wali n'agenda okuggyayo emmere baga tetujja kukuwa mmere pozi tukuwa abasirikale babiri ofune emmere y'okuddayo ate ku mwanyi tokwatako teebereza obulumi obuli awo. Kino kye kiwaliriza gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyettaka okuyingira mu nsonga zino. Minisita w'ebyettaka Judith Nnabakuba aggumiza abatuuze nga gavumenti bwe yakkaanyizza dda ne ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ng'ono y'omu ku bavunaanyizibwa ku ddwaliro ly'e Mmengo bannannyini ttaka n'akkiriza gavumenti okuligulira abatuuze. Era ne Archbishop Kazimbe yali Bishop w'e Mityana y'omu ku trustees abo n'abakulu abalala ab'enjawulo abateekebwawo okubeera nga bavunaanyizibwa. Bwe twayogeramu ne Archbishop ne mga Archbishop entalo zisusse ku ttaka n'okulwanagana ekintu ekyo si kirungi. Ne mga lwaki ettaka eryo temulireetera gavumenti ne tugamba muzeeyi n'alisasulira abantu kubanga enkaayana temujja kumalako n'abatuuze ab'ebibanja abaludde ku ttaka eryo. Archbishop yakkiriziganya nange era nniridde ebbaluwa ye. Kino kirese abatuuze nga bazina gunteese. Obusirikale bwali butugoba ku bibanja byaffe. Nze nyina emyaka 57 era nzaaliddwa kuno naye obusirikale okuva e Mmengo bagambye buva mu kampuni ya Gaza naye babuyimiriza era tusuubizza bagenda otugulira ettaka eryo. Gavumenti egenda otugulira ettaka tudde mu bibanja byaffe. Basanyufu nnyo olwa minisita okubeera nga azze mu kitundu kyaffe kino eno olw'okutuyambako ku nsonga y'ettaka. Kati ekirindiriddwa kye kiwandiiko okuva ewa ssaabalabirizi ekiwa gavumenti obuyinza okugula ettaka lino.